Kansubire nti muli bulungi nnyo bulungi ddala mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu ebyenjawulo mbayozayoza mwe abatuuse ku buwanguzi abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwummuza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abako ab'enganda ssakaate n'ab'emikwano amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo nyongera obbaniriza mmwe mwenna abaneeyunzeko olunaku olwaleero era ne mbasaba kintu kimu mikwano gyange musubscribinge muteekeko akadde temujja kubeera ng'ate mwejjusa kusaba we vidiyo eno like n'oluvannyuma tuweyongereyo mu maaso munnanga amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero ge gaaba Bujingo heba Bujingo abasatu that is Susan Makula Pastor Bujingo Sako ate ne Teddy Bujingo munnange waliwo ka video akagenda mu maaso n'okubeera nga ateeka saturating all over social media nga munnange Pastor Bujingo bw'atyo ayita mukyala we omukulu Teddy Bujingo Zzike munnange ka video kagenda mu maaso n'okubeera nga ateeka saturating nga musajja mukulu agenda mu maaso n'okubeera nga ate ayogera bingi nnyo bingi ddala ngenda kuba nange nkakulekerawo ko ogende maaso n'okubeera nga ate okewulirizaako bo munange ba social media in-laws olwakawulidde ne bagambirawo oyo si mulala ate munange gwagenda maaso n'okubeera nga ate agamba wabula agamba Pastor Teddy Naluswa Bujingo mukwano gwange gw'omala okulaba akatambi kano naawe ogenda kuba ombuulira ddala yabadde ayogera ku Pastor Teddy Naluswa Bujingo oba yabadde munange ayina abakyala abalala bagenda maaso n'okubeera nga ate ayogerako ngenda kusaba comment yo mukwano gwange gintereko atawo wansi mu comment section n'oluvannyuma tugenda kuba nga ate tweyongerayo mu maaso n'akatambi ka Pastor Teddy Naluswa Bujingo naye munange mu bigambo bye alinga eyabadde ayina obubaka munange ate bwaweereza Pastor Bujingo akatambi ako butereevu ogenda kubonako kafuna essaawa eno yennyini gwe kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing ate kakakadde omale osirike becce nakusaba kintu kimu like nga video eno oba ogyagadde gisharinge oba ogyagadde mukwano gwange naye ng'ekisinga obukulu toseetuka kubanga nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala kankulekereko obutambi buno goodbye for now toseetuka eri omuntu gw'olaba nga Zzike lyennyini nga mukyakyala bukyazi n'olaba Zzike lyennyini nga mwanjula naye nga mugenda mu maaso ne balanga ebirango mu kkanisa naye nga ogenda mu maaso na Zzike ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe Mukama yeebale okuba nti atukuumye paka olunaku lwaleero ku Good Friday ng'ennaku z'omwezi 15 ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu mbalamusizza nnyo ab'emikwano mwebale kubeerayo mwebale kutega mwebale kuwuliriza mwebale kusaba ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza mwebale kusiiba olunaku lwakutaano tumazeeko ennaku tumazeeko we tuva mu ssaala wano nga tumaliriza ennaku zaffe 5 ez'okusaba n'okusiiba mu maaso ga Katonda Mukama mulungi tubadde mu maaso ga Katonda nga tusiiba ennaku 5 nga tumugamba Mukama afulumye byonna ebitagasa mu bwakabaka bwe atufulumyemu ebitatugasa kubanga Bayibuli egamba nti ffe tuli yeekaalu ya Mukama naye ate nga yeekaalu ya Mukama ebaddemu ebitagasa ebaddemu ebubi tubaddemu munda muffe tubaddemu empitambi nga tetugasa kati tubadde twayingira mu nnaku 5 ez'okusiiba n'okusaba nga tugamba Mukama tugenda okucelebratinga Easter at least tugenda okucelebratinga Easter nga tutukuziddwa nga tuli bajja kubanga Bayibuli egamba nti omuntu bw'abeera mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja nate okitegeera kaakati we tubeera mu Kristo Yesu tulina kubeera bajja ne bwe tuba nga tugenda kucelebratinga amazukira ga Mukama waffe Yesu amazukira ga Mukama waffe Yesu si kirungi kutusanga nga tukyalimu ekko nga tukyalimu obutagasa nga tukyalimu empitambi nga tukyalimu obubi kyovula nga twayingira mu nnaku 5 ez'okusaba n'okusiiba nga tugamba Mukama afulumye munda muffe ebitagasa afulumye munda muffe obubi bwonna bufulumye empitambi afulumye ettima afulumye obulogo afulumye obwenzi afulumye obukaba kati ne tuyingira mu nnaku 5 ez'okusaba n'okusiiba afulumye obusungu
butuveemu tugende mu maaso ga Katonda okucelebratinga okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu nga tuli bajja. Abaana ab'emikwano tusaana okubeera abajja, tulina okutambula nga tuli bajja, kubanga ngera Bayibuli etugambye nti omuntu bw'abeera mu Kristo Yesu kyava afuuka ekitonde ekijja. Kati Yesu tasobola kuzuukira munda mu ggwe ng'okyalimu ekitonde ekikadde, ng'okyali mu kitonde kiri ekikadde. Kyobola nga twayingira mu nnaku 5 ez'okusaba n'okusiiba nga tumwegayirira Mukama afulumye ebitagasa munda muffe. Lunaku lwayo lunaku lulungi, lunaku lwa Good Friday. Good Friday no ffe tugamba Good Friday. Eriffe Good Friday kubanga lwe lunaku Yesu lwe yawaayo obulamu bwe okutufiirira. Naye ate eri Mukama waffe Yesu lunaku lwali luzibu. Olunaku lwali luzibu, lwali lukambwe, lwali luzito gyali. Lwamukaluubiriza n'atuuka ne ku kisenge n'agamba kitange bwe kiba kisoboka ekikompe kino kinzigibweko. Kyali kikompe naye nga kizibu, kyali kikompe nga kyakukaawa, kyali kikompe ekizito, naye ekikompe ekyo Mukama waffe Yesu kye yakkiriza okusitula, kye yakkiriza okunywa ekikompe ekyo kyali kirokola ggwe nange. Kyali kirokola ggwe nange era kyetuva tugifuula Good Friday. Ffe kulwaffe Good Friday. Naye eri Mukama waffe Yesu bwali buzito, gaali maziga, bwali bulumi. Obulumi bwamusukkako n'agenda ku lusozi n'abaako waleka abayigirizwa be n'atambulako akatundu. Bayibuli egamba nti ng'awakasukirwa ejjinja. N'agamba kitaawe, n'agamba kitange, oba kino kisoboka kinzigyeko, naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Bayibuli egamba nti n'asaba ne yeegayirira, n'atandika okuvaamu entuuyo nga za musaayi. Entuuyo kubamu akafaananyi omuntu watuukira ku point ey'okuba nti atuuyana n'atuuyana omusaayi. Kubamu akafaananyi obulumi omuntu bw'abeera nabwo n'atuuka ku point okuba nga atuuyana naye ng'atuuyana musaayi. Bwali buzibu, gaali maziga, naye ng'ate ekyali kimuleetedde okutuuka okuba kugamba ebimu ku byali bimuluma kwe kuba nti ate banneebe be yatambulanga nabo ate mwe muli eyamulyamu olukwe. Banneebe be yalinga atambula nabo ate nga mwe muli eyamulyamu olukwe. Gaali maziga, yali nnaku, kaali kawungezi nga kazibu nnyo, lwali lunaku nga si lwangu. Yeetikka omusaalaba, lwe lunaku lwe baamutikkira amaggwa ku mutwe. Eyandibadde engule baamutikkirayo amaggwa gaamufumita. Ogwo gwonna gwali musaayi. Ogwo omusaayi ogwo gwali musaayi, naye ennaku yonna yagiyitamu ku lulwo nange ffe tusobole okulokolebwa. Y'ensonga lwaki tuluyita Good Friday. Newankubadde nga ye yali mu maziga, naye y'ensonga lwaki tugiyita Good Friday. Mukama mulungi nnyo era Mukama mwesigwa. Nze obwedda ndi mu ssaala, mbadde nva ku Bativale, nagenzeyo dda, ndese abaweereza bonna beeteefuteefu nga buli kimu bakiteeseteese, beeteeseteese. Era obwedda tuli mu ssaala ne ngamba kanziruke ngende ne banywanyi aba online nabo mbakole ki, nabo mbagambe Mukama mulungi, ffe tweteeseteese. Live egenda kubeerako, tugenda kukola live era ojja kulabira wonna wooli. Abaweereza bo beeteeseteese, ba intercessors, abayimbi, ba ushers bonna beeteeseteese, ffenna tweteeseteese. Kati ekisigadde bwe budde obwa Exodus night, ekiro ekyokuva kyekyolwaleero tubadde tuzibalira ku ngalo, naye olunaku lwaleero lwatuuse tugenda kuyingira mu night prayer yaffe. Night prayer yaffe eya tugiyise
Exodus night. Kyekiro Mukama waffe kye yakomererwamu, kyekiro Mukama waffe kye yatulugunyizibwamu, kyekiro Mukama waffe kye yaweerayo obulamu, kyekiro Mukama waffe kye yayiwirako omusaayi okununula n'okununula. Jangu bw'obanga oli kumpi jangu tusule ku Bativali mu night prayer. Bw'obanga oli wala ogenda kulabira ku online ne tugenda kusinza, tugenda kutendereza, tugenda mukowola, tugenda mugamba abeeko watujja. Tubeeko bye tuvaamu. Tubeeko bye tuvaamu, abeeko watuyingiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Kati mbaaniriza mwenna aba online, mbaaniriza nnyo era mbasaamu ekitiibwa. Abagenda okujja mwenna mbaaniriza mu linnya lya Yesu Kristo. Mbaaniriza on behalf of Word of Salvation, on behalf of Word of Salvation Ministries International. Mwenna mbaaniriza ate mbasaamu ekitiibwa. Mwebale kuteeka mu data, mwebale obudde bwammwe, mwebale okwagala ekigambo kya Katonda, mwebale okunoonya Mukama. Katonda bw'omunoonya tasobola kukubirayo, tasobola kulekerera, tasobola kulekerera. Kale Mukama mulungi, leka twebaze Katonda. Kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Taata tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi, tukwebaza olw'amaanyi go olw'ekitiibwa kyo. Tukwebaza Katonda waffe gwe yawaayo omwana wo omu yekka ku musaalaba, n'akomererwa, n'akubibwa kibooko, n'awandulirwa amalusu, n'afumitibwa amafumu, n'afumitibwa emisumaali, n'ateekebwa engule ey'amaggwa ku mutwe, naye nga byonna abikola ku lwange, ku lw'abaganda bange, ku lwaffe ffenna, ku lw'ekkanisa. Mukama tukwebaza. Taata tweyanzige Mukama, tweyanziza ku lw'omwana wo era tusiima nnyo Yesu tweyanziza ssebo kabaka abakabaka, Prince of Peace. Weebale olw'okuwaayo obulamu bwo ku lwaffe, weebale Prince of Peace olw'obutagaana kuwaayo obulamu bwo ng'oyagala kununula nze, ng'oyagala kununula muganda nga mpuliriza, ng'oyagala kununula mwannyinaza mpuliriza, ng'oyagala kununula ono omwana ow'obuwala, ono omwana ow'obulenzi, ng'oyagala kununula kkanisa yo. Kyetuva tukoowola Mukama kitange taata n'olunaku lwaleero Mukama tuwonga saaviisi eno mu maaso go, tusaba okuke Mukama omwoyo omutukuvu oyogere naffe, yogera naffe n'eddakiika ne bwe zinaaba ntono nnyo, naye yogera naffe kabaka w'abakabaka, yogera naffe taata, weegulumize ssebo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ogolola omukono gwo obeeko wootujja, obeeko wootuyingiza, otuyingize mu nsi ensuubize, otuyingize mu nsi ey'essanyu, otuyingize mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, otujje Mukama kitange taata mu byonna ebyatusiba, weegulumize era weetwalire ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amiina. Mwoyo omutukuvu tukwaniriza, jangu otuyigirize ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amen. Gamba nti amen, gamba nti amiina. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Kale nkwaniriza, nkugambe njagala kwaniriza, njagala kutwala omukisa guno okwaniriza mu Word of Salvation Ministries International. Gwali ewaka, it's not late. Nze nkugambye nva ku Bativale, nagenze lanchawa gye tugikwatidde, bwe tumaze okugikwata ne mbagamba kati kanziruke ngende kuba online. Kati nkugambye babaweereza bonna beeteeseteese dda, jangu tusule mu kiro, jangu tusule mu kiro ekyokuva, jangu tusule mu kiro ekyokuva nga tukoowola Katonda abeeko watujja mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tusule mu kiro ne kabaka w'abakabaka, jangu tusuleko mu kiro ne kabaka w'abakabaka. Waliwo oluusi lw'osula mu buliri bwo, naye n'osula mu buliri bwo, naye obuliri bwo ne bukukaluubiriza, naye ate bw'osula mu maaso ga Katonda togenda kukaluubirirwa. Jangu tunoonye Mukama, jangu tusule mu kiro, teweebaka mu buliri. Jangu tunoonye Katonda, jangu tunoonye Mukama omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Olunaku lwa leero ye Exodus night yaffe, tunoonye Katonda. Yesu Bayibuli tugamba nti tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, tumukaabirire nga bw'akyali okumpi.
tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika, tumukabirire nga bw'akyali okumpi. Kale Mukama mulungi, abampeere nnyo omukisa. Mbaagala nnyo era njagala baagaliza Good Friday ennungi yonna, era njagala baagaliza ne Easter yonna, Easter celebrations, Easter holidays. Mukama abampeere nnyo omukisa. Easter raffe tugenda kubeerayo okujjako ku Saturday. Ku Saturday enkya tetujja kubeerayo, wabula tugenda sula mu kiro kino ku Bati Valley. Then ku Sunday service tugenda kubeerako, ne Monday nayo service tugenda kubeerayo. Mukama abampeere omukisa. Mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Kale tutandike tusome Bayibuli yaffe. Bayibuli egamba weti me Exodus kwe kuva. Ekiro kyaffe twakijja muno mu kitabo ky'okuva. Okuva essula ya 3 okutandikira ku lunyiriri luno olw'omusanvu. Wulira Bayibuli egamba ti Mukama n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri. Owulira, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Owulira Bayibuli egambye, Katonda agamba nti kubanga mmanyi ennaku zaabwe, ennaku z'Abayisirayiri ze zaaleetera Mukama okuwulira amaziga gaabwe. N'agamba nti kubanga mmanyi ennaku zaabwe, era nzise okubawonya mu mukono gwa Misiri, gwa Misiri, okubalinnyisa okuva jangu ku Bati Valley tunoonye Katonda tumugambe okuva, tubeeko bye tuvaamu. Bayibuli egamba nti okubalinnyisa, n'agamba nti era nzise Katonda bwakka ab'emikwano, Katonda bwakka wabeerawo ekikolebwa. Katonda bwakka waliwo bwakka wabeerawo oba nkuyite ntya, Katonda nga se wabeerawo okukyusibwa, wabeerawo ebikyuka nga Katonda se wabeerawo ebikyuka, wabeerawo ebikyuka. Katonda bw'abanga yasse ye yennyini, kubanga olaba teyatuma malayika. Era n'aba Bati Valley mbagambye nembagamba nti Katonda teyatuma malayika, ye yennyini ye yeesitukira. N'agamba nti era nzise nakka bwe yakka Misiri yata